bakubira abanene abali mu bifo ebyenjawulo if at all they know us. Yes, oba tulina in a criminal record, but ekyatuyamba nti kuffe tufena teri yali asibiddwako. You get the point? Because they could take a picture back kuba ebifaananyi bakwata ID zaffe ne basindikira abanene mubamanyi naye nga buli omu nga sizibamanyi abo mubatte, you get it? Yes, so naye nga omu ku bajasi yakwatibwa n'atubuuza naye lwaki mwayise wano? Lwaki mwayise wano? Mwaki? Nemuganda ffe tetumanyi, just we were misdirected. So kubanga kati kyenkubuuza nti wakati mubeera nga muvude mu face baba tute somewhere else, mwamala ebbanga ki? Tetwala wana banga, that's hours. Like 4 hours in then police nejja netukola ki? Nebatwala ngo police. Kati awo utali police netuwandika nga manyi bibeera, ebyamateeka. Mwandika statements biki, maze okuwandika statements ne musuulayo of course. Enkeera CID nejja. You know? CID nayo netuwandisa statement. Kati ne batu screening is like okubajjamu ebigambo. Naye nga balaba ffenna ebigambo biconnectinga. Mumaze mu bigambo ebyo mwayogera. Did you admit tino mwabadde muzze kubba? No, twali tuzeyo na kubba. Twali like tutambula byaffe. Nga wanagamba trespass. Otambula bibyo tumanyi na kumanya nti let me see. Ogenda, in fact, story naye bati twali tugenze kulaba mukwano gwaffe. Mukwano gwaffe. Omu ku bakwano baffe abali balina ku ssente. Yes, ye yali na musumba actually. Nga yatulaba na picking interest mu bye tukola. Teyafaayo about whether we come from the streets and all that. Na picking interest nga ayina byagala tumukolere kuba omu kufeera collaborate. Ayina skill ya graphics nga ddde musumba mugagga ali mu bintu bya billboards investments. Kati nga tumeetinga tuwogere how he can help us and also how we can help him. Nga onagamba nti you're so skilled naye nga oli ayagala kuwa omulimu. Generally ayagala tuwa omulimu. So you trespassed? Kati mu kutunda directinga plot number so and so we missed. Netugende walala. We were diplomat. Yes. But ekyatuyamba, so after that screening, writing statements and all that, what's the idea najja n'agamba temuli babbi, you know? Yes, temuli babbi naye mufaanana. Mwali mufaanana mutya? Tubulire. Embeera yo ku street ogimanyi. Tosala enviri zikuze, enviri zirifa. Zino naye sinazikuza. But all along, nebuuza. Wanga ondaga, wano nga twogera, ondaga mwali mukyabeera. After wadde byonna mwabikola naye mwaddangayo ewaka. Mami daddy tebayombanga kubanga walinga enviri tosala biki, you look to be a street kid. Ati mugeto omuzadde wakubuulirira nalaba nga lokyuka abamu bakuleka. So they talked about this negwe nga tofaayo. Nagamba kati ensi ejja kukola ki? Ensi ejja muyigiriza. You get the point? Byonna bikoze. Byonna bikoze ga ensi ejja kukola ki? Sigamba tetakwagala. Okwagala lero sigala ojja waka. Oli mwana ojja waka osula waka. You know. I know. Yes, nenga akwagala. Nenga ngamba kati ono ensi ejja kukola ki? Sijja mungaisha kwa just kusabira wakati mikisa. You get the point? So yenga umanyi kati that stage omanyi obuzibu bwe tulina abaana bakuza enviri. Is no buli mukuba okuza enviri nga toyina sente oba nga tozirabirira. Oleka nga mubbi. That is all I can tell you. Moya basajja n'omusana ngaina dreads. Yes. Nasinjoze. Dreads nga skati wewe na dread nga sinjoze. Olabera oli muyaye. So that's why abantu abasinga woba otandise okuza enviri okuza enviri olina ku sente. Ng'ojja kuzirabirira. Ojja ziriisa. Ojja ziriisa. Nti oli waakulaba agamba muntu mulamu. Yes, so we come back here. Ebyo no bitugambye. Tuddayo eri nti obye okoze byonna onywedde enjaga byonna actually all that. Tebyakulemesako kusoma. Kati okusoma nga bwe nagambye. Because we have seen otunda mu ssomero out school ojjamu already n'oddayo, so I want to tebikulemesako kusoma peer pressure kubanga peer pressure ondaze the peer pressure byonna actually buli kimu akikola out of peer pressure. And so tuzze wano tebakulemesako kusoma nobanga you don't even classes or omuntu ogenda mu kusoma poor performance. Basically performance yakka
performance yakira ddala nnyo kubanga nze bwe nalinga nsoma nalinga ku bursaries kutandika ku P3 paka P7 senior 1 senior 4 nali ku bursary naye nga tuli mu group nga obimanyi like of course tokyasoma ekyo teeka tojja kusoma gundi agambye mwana enkya tugende wano togenda kusoma ojja kudda eyo you understand enkya tukole kino togenda kusoma so nga nananga odojinga classes katataawo by then when it comes to family yawo muzeyi yali kati sikyabeera na muzeyi boy ngambeera na mami sebeera na daddy kati muyo season ate mami naawe kati mami omanyi bamama bafa basinga tebagenda nnyo wala mu kusoma bazadde bafa basinga abedda tebagenda nnyo wala mu kusoma kati ng'omugamba leero siina class you know nakitegeera abagenze mu A-level bakitegeera nti A-level wesalirawo subjects timetable yinza okujja nga ku Monday tulina lesson nobanga olina lesson emu neno ogamba asijja kusoma kakole kati shopping so basically that was it kubanga nze nali nyina kuba musawo yes nali nyina kuba musawo nali njagala musawo mu ddwaliro because of poor performance due to wakola sciences ate nazi droppinga wana kati wayingde HSC wakola subjects chi namana nekola just divinity entrepreneurship and geography yes stroke computer yanasala oyonje dropping because nalanga kati amagezi gajja kola ki tegajja kusobola nze nganze nawandika nengamba sijja kusobola you get the point in fact na nakola divinity nasoka nekola combination ya science za mu A-level first term nengamba I see nalabanga routine yange ng'omuntu sijja kusobola copinga up okulaba nga kola ki oli awo bikyaganye bitandise okusumbwa you miss classes mami akuleka agamba so obeera awo omanyi kyangu nnyo nani mulimba na bulimbi omuzadde omukazi omulimba mami bamama ne batabani I know the connection in between omulimba it's okay tamanyi byoliko so you did all that stuff beno bikola not as ebyokusoma did you perform well I didn't perform well sijja kulimba I didn't perform well and then my friends even performed worse yes wakati at least nayina mu magezi amazaali nekinyamba at least okusindikirizaako akatono yes nosobola okuyitawo at least nogenda mu A-level nova mu A-level nengamba katomanki kifo kyokunona fees wa mama and I'm seeing she's ali mukuba haso kanchite nokomaawo nengamba kanchite like sasobola sagamba ti kanchite nkomaawo banakita in that njagala kifo kyokunona ssente kunze sasulire baganda bange balala basome then nze nengamba kati nja kukola byenkola whatever mukama wa blessing mu byenkola nja kwezayo mukusoma nosooka obeerawo after senior 6 yes myaka ndooza ng'esatu ya myaka ng'esatu awo then awo kati bwe nali nasobola okufuna opportunity nafuna akakisa okusobola naye kati kankubuuze mu eyo situation mwenyini awo maze senior 6 are you still smoking nokatatawo nakolayo deal egi nakolayo deal emu nakola supply doze emu yokka nokola tocha smoking nakola supply emu naguza mikwano gyange okulenga kati baganda bange mbivuddemu kitadde lwaki obivaamu kikigambisa ti I should quit I should quit all this so this is remember I told you about a friend of mine abadde ali wasted kati nga yafuuka wasted nalabanga ate people that I'm working with are being affected yes I am not being affected because ye simply yakiyingira kalamba nnyo nekimutwala nze tekyantwala ate nga ndaba nze source nze gwe bakubira nentambula nendeeta nenkuwa we batyo. So you are feeling guilty because friend who yatuuka because you served him. Friends. Yeah, I'm not going to lie to you. Because of in the process of weed, in the process of theft. Sorry. Yeah, abasinga bafa. Abamusasula bazika. Yes, but I would not seeing people dying, seeing people lose their lives. I think bafa because of
the influence kati nga kimututte bamututte butabika agenza butabika like I see. Yeah, agenza butabika tewali nkyukakyuka oba avuddeyo akomyewo kati nga tabitegeera then ne bamuleka ne bamu isolating ne bamulekera ddala naye nga nze ate musanga mukubo nga nange tanzijukira nekikuluma hatinga deeply. Yes so I'll nengamba kanti let me chill just because of your friend nogana tino kambiveeko. Yes nenga kankiveeko and also nekya kyanyamba nti kati by then nayitandise kati okuyingira ebintu bya music. Yes kuba kati even when alinga ntandise okola enjaga whatever musomero mu high school senior one still nali ndandise okuyiga nakugambako ku kya music nakugambako ku kya saluni nga ntandise n'okufuna ssente omwo nenda kugamba kati kitegeeza sobola okufuna ssente mu bino ebintu. Yes so kati by then natuuka kati nga ndaba lwaki kino sikita naye nsindikira ddala kino ekirooto.